Waliwo abantu babiri abagambibwa okuba abafere b'ettaka abakwatiddwa bano batuuze ku kyalo Nangabo mu district ye Wakiso mu Town Council ye Kasanga. Tekigambibwa nti badde mu bitundu eby'empigi nga baliko abantu be bagobaganya ku ttaka. Poliisi ey'empigi egombye obwalamu basajja babiri okuli Ssaalongo lumu, David Kitayimbwa ne James Kibuuka nga bano bonna batuuze b'e Nangabo, Gayaza Road, Kasanga Town Council district ye Wakiso. Bano poliisi okubakwata kiddiridde abatuuze ku kyalo Kakoola mu Town Council y'empigi nga bakulembeddwamu Haji Badru Mugerwa okuvaayo nga balaajana ku butali bumativu bwabwe olw'abaami bano ababatigomya ku bibanja byabwe. Haji Badru Mugerwa awanjagidde gavumenti okuvaayo okutaasa erinnya lyayo kubanga bano bali erimbikamu nga banyaga. Kubanga muzeeyi ayogera amazima n'agamba nti abantu b'ebibanja baleme bagobanga ku bibanja byabwe. Ne bw'oba olina nnyini ttaka leka kugenda ng'ogobaganya wa kibanja. Abasajja bano bafubutuka eri ne bagamba nti BSFC bakolagana General Salem Sale ne General Muhoozi. Mbadde nsaba gavumenti etunule mu nsonga eno. Abantu bano bayitiriza okutawaanya abantu. Babadde batambulira mu mmotoka nnamba UBH 862A ng'ewandiikiddwako ekigambo Nalunkuuma Mmire 5 emabega era nga bano olutuusiddwa ku poliisi empigi tebabandaddeeyo ne batwalibwa mu kkooti y'empigi babitebye. Wabula oluyingiziddwa mu kafo akakuumibwamu abasibe, James Kibuuka n'atandika okuba amasimu ag'okumukumu nga bw'atuuyana. Sirani oyo abbaye nako kazeyi ebamazeewo amataka g'abantu ako kakazi bakaita mazeewo ettaka lyonna ettaka lyankalitwala lyonna agobye abantu ku ttaka lyonna abo babiri abo. Oluvannyuma wazzeewo olutalo olw'okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abazze okweyimirira abakwate. Njakaddiwa njagala mukule njagala mukule tujja kuvananga bw'ojjova abantu. Yena mzee ku myaka gyo kibakuwayiriza nti obba kavananga bonekajja kabyamanyi waligulawo kituufu kye kiriwo nawe osikira kitaawo teyawaleka neje kasula wennyini kabbawo bubbi waligulawo. Ku ssaawa 10 omulamuzi wa kkooti ento empigi Maureen Mukoya nga yabadde mu mitambo gy'omusango guno abawawaabirwa abasomedde omusango gw'okwonoona ebitooke bya Haji Badru Mugerwa n'ekigendererwa eky'okweddiza ettaka lye. Bino byonna obwedda bigenda mu maaso nga tewali munnamawulire yenna akkiriza kukwata kifaananyi. Abavunaanibwa omulamuzi abakkiriza okweyimirirwa ku mitwalo 20 ez'obuliwo buli omu n'aba beeyimiridde ne balagirwa okusasula obukadde 10 buli omu esali za buliwo. James Kibuuka ne Ssaalongo lumu David Kitayimbwa abeetolererako emivuyo gino bwe tubatuukiridde baganye okubaako kye batangaaza. Tubadde nnyo benkanya okusinziira mulamuzi nga bw'ayogedde ebintu bino. Abantu bano abafere babakwata ne bajja ne banguyiza ne balaba ba state ne boogeraganya n'abalamuzi ne babakwata ne babata. Kyova olaba obumenyi bw'amateeka bukyali mu nsi. Siyambiddwa okwata oti omuntu oyo omubbi ate n'omala n'omuta atawaanya ekyalo n'omuwa bbeeru. Badbira mu linnya lya SFC ne baleeta abasirikale ba SFC batugobe ku bibanja byaffe naye nga tubibaddeko ebbanga n'ebbanga ne batutigoma ne bakuze eno ne bakuteeka mu mmotoka naye ng'ekyamazima ebibanja byaffe. Bya Mutale Mwakizito, Crossroads TV, Omunyi.